Ochali ku program Kifansalira era katikolage akanyomero ka street style. Tukusanga ku street gy'otambulira ne tukubuuza lwaki wasazeewo okwambala bw'otyo. Eno ye street style. Ladies and gentlemen, you are listening to the sound of sweet beats. We got Cassidy in here. We're not throwbacks. Amanya gange nzero Namusoke. Okay, olunaku lwaleero ndi mu office wear. Ndowooza olaba nina yellow and green n'ensawo yange erimu red erimu ne white plus blue. Ndowooza ezo colors abantu abasinga bamanyiza aba designers. Ate omuntu akola mu office tekyetaagisa nti olina kwambala masuuti buli lunaku fine oyo ogambala naye ennaku ki kaleero olunaku lwange nsazeewo kwambala bwenti naye era tekiŋŋaana kujja mu office nenteekako engatto yange eya black. Engeri gyondi omuwanvu sirina kwambala kakondo eri sharp. Obuwanvu bwange mbupimira engatto gye nnina okwambala. Engatto gye ntaddeko emakinga ne height yange ate egenda ne earrings egenda n'akakomo kange wamu n'ebyennyambadde bikwatagana. Since it's black tesobola kubola kintu kyonna. Totubuuliddeko designer kyoyo akwambaza. Baby sirina designer neefaako. Designer ayinza okuba nti yakwataganya n'ennyambala yange ye Tommy Hilfiger gwe ŋŋenderako. Ensawo ze aleeta ensawo ez'enjawulo nga ziri mu colors ez'enjawulo nga blue, black naye ng'era ntobeke nga ne bw'oba oyagala otya ensawo eyo egendera ku lugoye lw'oba oyambadde. N'oba oyambadde kaŋŋambe kala ebuzaabuza oba grey oba checked yenna nga alimu colors ezibuzaabuza ensawo za Tommy Hilfiger zigendera ne ku ngoye. Mbadde manyi nti ku office enviri zirina okubeera nga ziri in one place. Kati gwe lwaki osazeewo okuzita? Sikyateeka nti enviri olina zikwata eva. Ate abantu bamanyiira bubi nti omuntu bw'asiba dread oba olina zikwata paafu oba kusteeka mu style emu. Enviri nazo zirina okussa, omutwe gulina okussa. Enviri zino z'olaba dread bagamba waabayaayi naye si waabayaayi. Mu office atuuka n'okola emirimu gyo oba oyambadde suuti oba oyambadde otya oba freestyle byonna bikwatagana ne dread. Ekirungi leero nzitadde nti navuddeko mu saloon neŋŋamba kanzireke nazo ziyise ku mpewo. Abakyala abasinga tebakimanyi enviiri zino ziwunyira ddala. So bw'oba ozirese ennaku ezimu n'ozita nazo ne ziyisa ku mpewo. Sigamba nti nawe bw'oyambala engoye lunaku obeera mu tight olina okwereka n'oyambala ku bintu ebinenenene n'ofuna omukagamba mu bine gussa. Since we have powers on our body tulina okussa n'enviri kyekimu n'obutalwalalwala mutwe n'obutafuna bukyafu mu mutwe. That's why nazitadde neŋŋamba kanazo ziyite ku mpewo ate sizinyombadde office wear. Tekitegeeza nti nyina zitippa zikwateka paafu. Nasazeewo kuzita kubanga buli lunaku enviri zange mba nkutte. Kati ate essaawa yino ya papo emakinga ne kentadde ku mutwe ate nsazeewo kateekako kubanga ndabye nga wadde nyinaano ka yero essaawa ina kuba ya papo nantaddeko black neŋŋamba akanyambale colors ez'enjawulo. Kati color crashing yeriko si bye bino ebyedda bw'oyambala nga blue emakinga ne white eva no mbu red ne black no. Ennaku zino nyambala red ne green nenyambala yellow ne green colors eziriko. Kati tetukyali mu biri ebyedda nti olina kwambala strict this and that. Okyusaako. Fashion tip ki gy'osobola okuwa abalabi ba program Kifansalira? Nti omukyala yenna waali kubanga okusinga ffe abakyala tulina okwekolako. Fine n'abasajja beekolako yes naye omukyala tolina kwerekerera olina okwekolako. Ekitiibwa ky'omukyala kwe kwerabirira yeeyo mmoto yange bwe mba seerabidde sirabise bulungi sincere speaking terinajja kuwaana ne mukazi munne alina okwegomba. Sigamba nti akwegomba mu biri ebira nnyinza okujja ngamba Becky olabise bulungi nange nyina okwefaako ndabike bulungi munnanga mpaani. Ati kyagenda maaso n'okubeera nga tukulaga ate omugole w'omulembe yandifaananye atya. Kati wano wendi nsanze omukyala bannanga ali creative nnyo siyinza kubeera nga ntotolera buli kimu naye njagala atubuuzeko atubuulire ye ebintu by'embaga bino ebintu by'emikolo atuuseewa nabyo mu byennyambala. Nyabo nsanyusa okulaba. Kale nyabo nange nsanyusa okulaba. Kale kuyiiya.
Bannange lubadde lugendo luwanvu omutwe okwefumba buli kaseera oba olina okuyiyiza naddala bakasitoma baffe nfubye nnyo okubayiyiza ekintu ekirungi yaki kyotuleetedde leero ndese design ya African kwegamba teri African bwetyo because tugenze maaso nenkozesa ku fabric bagita suede then ngenze maaso nenjimala embroidering ate nenvaawo nemmala nenjiteekako ne stones so that is something kyenandise creative kati ekyo osobola nokikozesa ku kwanjula omugole n'ofuluma nga it is like cake cutting oba kapo n'efuluma ku mbaga nga bonna bakyusiza mu African style kati oli ayinza okwebuuza oba kitengi oba kiki but it is suede both kwegamba egwayo mu side zonna the material eno ye suede tugenze maaso ne tujja embroideringako nga kyembadde nkugamba ne tukola design ya embroidery ne tugenda maaso era ne tukyekako akantu identifyinza omugole okuba nga ali outstanding ne tubidingako ezo stones then nenfuna ne accessories ezo eza metallic and ekyo kwegamba idea eyo it is an inspiration from the Jews nagifunye from the Jews so I combine that's why mbadde nkugamba nti nakoze kasavu kanyama ne mixingamu odi omuntu walina okwambala outfit eno mbaga akwanjula byonna kyeva lwabakugambye materials bw'oba ogirabye olinza okulowooza it is not African but to me when I embroider it becomes African so nga we nagambye omugole asobola okufuluma ne bafuluma bonna bakyusiriza mu African attire bonna ne ba maids oba si kyekyo kukwanjula omukyalo omugole n'akikozesa nga cake cutting outfit nga tunagenda ku kirala necklace earrings kiki kyolina otuteekako ku outfit eno nga bwenjirako kunze nga designer nalirowoozezza it has a little bit of gold nalirowoozezza omuntu yandikoze gold metallic jewelry kwegamba nekiviirayo ddala era nga ka crown kalinga we nagambye I got it from the inspiration of the Jews abajju nga we bayambalanga so that is how I gwembadde nkyagadde tayongerako because ekyo ekintu ekiri emabega organza this is organza by the way twakozesa suede no organza ne tumu embroidery organza fabric kyoba nagambye era nti side eri eyambaga side eno yakwanjula okitegeera so twamixinzeemu so that we get something unique bright kana akantu teyandiyambadde jewelry because kana akantu okasibako obusibi kiringa trail emabega apart from that leero kapya ki akalala ke waleeseeyo ku decoration maybe ku decoration ku yembaga naleseeyo ka idea nga abagole batudde mu ngeri kyenandigambye oba nyanja oba ggulu simanyi nga bwolaba nayiza embaata zino nenziteekawo zezino kangambe abazungu ndoza bazita swans so ze nayiza abagole basobole okuba nga bahavingako something unique because tukoye nnyo kati naawe zigaze bo simanyi bimuli simanyi biki kati you can eat okuintamaringa no mixingamu olina something kyokyo nagambye ntino tutu obwongo bubadde bweserera ddala okuyiyiza abagole baffe wano waliwo bagole bokka n'emperekeze tusobola oziyiyiza naye wano bagole bokka be balina okutuulawo era nga wokirabye ekintu kya class heavenly like baniza kwegamba ezino swani zitera kuba mu mazzi kati okiraba olowooza eba embaga tugambe nti eri ku mazzi simanyi lwaki mwakozesa white yokka ndabamu white and silver white and silver kyo kyekugambye nti nno nabadde njagala kola ka setting akalinga heaven like since omugole abeera sparkling white mu gawuni ye kwegamba omutunuulire eri naawe ng'ogamba wow kiki kino waliwo nga tumaliriza bubaka kibobwa abali eyo naddala abaana ab'obuwala nga bagamba nti kuba gwe weekolera gwe wetandikawo business is you buli kimu kyokola kiva mu mutwe gwo omwana wabeera eyo nga mulungi nga gwe bw'oli kuba oli mulungi naga nze nja kulinda bataata bampe nja kulinda bafaruku bampe bwe ekintu ekyo kyogerako ki
bannange advising abaana bato bavubuka kulinda kubawa muyimuke ku magulu gammwe obwongo buno bwe bugagga bwo kati olina okutuula wansi n'oyiiya wozina okusobola okufuna ssente togaana oba kutunda kino oba kukola kino oba kola siripa oba kola ngato yiiya nga gwe omuntu ate teweenyooma ekyo sikikiriza mu bulamu bwange kwenyooma teweenyooma n'oli omuntu waba akunyoome gwe wezzeemu amaanyi ogambe nsobola okukikola ngalange bwe nakikola. Mukutegeerako what is fashion to you? Fashion ndoza nze mukutegeera kwange mulembe kwambala mulembe ogwo kwambala kwanga bikaseera buli mwaka ebintu ebirala bijja ebintu ebipya bijja kati nga wola bwenyambadde nokwata African fabric nogigatako Western fabric nga wola these outfits zonna zetubadde tukola nokwata suede nokwata organza nobigatta wamu nofunamu something so fashion nze ndowooza nnyo mulembe gwa kwambala newandikiwe nandikiyise. Program yaffe Kifansalira mwetwebadde olunaku olwaleero nange Fiona Kirabo mwebale kubeerako kansubire nti mulina kimuyizeemu bw'oba tonnabaakubako kikyo ky'olabamu lindirira naawe osanga olw'omukago olujja tunaabeera kukikwatako ggwe byonna ku program yaffe Kifansalira mwebale kubeerako mukama abankuumire bye bye. Kulago mukwano, otomuwa kuba musango, mundo kyabula